وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Oyabadde mukadde waffe Imam Masigati mukono meji Abdul Majid. Masha Allah. نعم. على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. tuli basanyufu nnyo olwaleero baluyita Al-Huda Day, tuli ku ssomero baliyita Al-Huda Junior School nga lunaku lubeerawo buli mwaka baluyita Al-Huda Day kubanga abaana mu bulikisereza ebitone byabwe ebyenjawulo badde basoma olusomo olw'omwaka ogwo. Tuli basanyufu nti abaana baffe olwaleero lwe bagenda okuwummula era lwe bakoze enteekateeka eyo. Yatwala omukisa guno kwebaza abazadde baffe abalungi omulimu gwe bakoze ogw'ettendo okutuwa abaana ku ssomero lino erya Al-Huda Junior School. Ng'era bwe neebaza abakadde baffe abagenyi abatukyalidde ku ssomero lino ddala abaffe Deputy Kaadi Sheikh Ibrahim Wakuya era yabadde omugenyi omukulu mukolo guno mwebaza nti atuukiriza najja n'atwala obuvunaanyizibwa. Yatwala omukisa guno okutegeeza abazadde baffe abalungi nti abaana baddayo ewaka naye obuvunaanyizibwa bwa buli muzadde okutegeera nti abaana bano bagenda ewaka balina ebintu eby'ettendo bye balina okubeera nga bibabangulwa babitegeere basobole okukuumibwa ng'abaana. Mu byo bakuuma nga balina ensa, bakuuma nga balina eddiini, bakuuma nga bampisa mu mbeera zaabwe zino nga ziri balina okubeera n'empisa. Ng'era bwe tubakuutira nti tuli mu biseera bya kampeyini bya bufuzi obutataganyizibwa naddala embeera zaabwe ez'okusoma. Wabeerayo obutabanguko tiyagasi kiba kitegeeza abaana baffe bagenda bikola ki birya era bajja kubifunamu obuzibu. Atugamba bagaba abaana abamu omwana otuuka waka n'otandika nti omwana awummudde agende ewa jjajjaawe mu kyalo agende ewa ssengaawe. Mbadde nsaba mufeeyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bammwe. Abaana abo muwangaale nabo musobole oyiga empisa zaabwe. Mubaweereza oluusi mu bakojja mu ba anti bafuna okusoomoozebwa olumu ne bafuna ebikolwa ebibatuusibwako naye nga tasobola kugamba olw'okuba gy'oba omututte wa luganda lwe. So nkubiriza abazadde obutegobangako baana bammwe oluwummula nti omwana agende ewa kojja agende ewa gundi. Tutwale obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde. Okuutira abazadde tubeera tusomesa abaana baffe eddiini nga tubakuriza ku mpisa. Abaana babeera basaala ne weesanga ng'ate wadde ewaka eswala agivaako n'abeera nga talina mpisa n'akomawo ng'empisa zitumutaddemu ate nga zimuvuddemu. So mugayidinga abaana baffe nga bwe tuba tubagayidinga okusoma. Obudde babaswala mukubiriza asaale bwe babakola bayambeko ne ku mirimu. Muleke kulekera abaana bakozi ng'omukozi yakola buli kimu awaka. Twetaaga okutendeka abaana abali all round ng'asobola okweyimirizaawo n'okwekolera buli kimu mu nsi. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad salawatullahi nyane Dobozi Wakuya Ibrahimu Deputy District Kaadi Mukono ate era omugenyi omukulu w'olunaku luno olwaleero Al-Huda Junior School okubeera nti abaana baffe olwaleero bamaliriza emisomo gyabwe gye basomedde omwaka omulamba. So abasomesa bakoze ekyabwe, so nsaba abazadde nabo batwale omukisa ogwo okubeera nti abaana abo babakuuma bulungi era babeere nga babalabirira mu luwummula luno oluwanvu ate olulimu ebyobufuzi okulaba nti babakuuma bulungi tusobole okubeera nga tubarisiivinga ate ettaamu esooka 2026 nga balamu ate era nga bali mu mbeera esinga okubeera ennungi. Obubaka obulala ne mbutwala eri abazadde bonna okutwaliza awamu era okubeera nti abaana baffe babagunjula engunjula ey'emirundi ebiri. Abaana okubassaamu empisa kyogeramu mu bantu ne bayiga engeri gye balina okubeera nga beeyisa mu community. Omutontomo omu yagamba nti al-ilmu turfa'u al-baytu la imadu laha. Okumanya kuno kusitula ennyumba etalina nkondo. Tulina amayumba mangi ge tubadde tetumanyi naye olw'okuba muvuddemu dokita muvuddemu sheekh
avudde mu inginiya nga kati gamanyikiddwa ate n'agamba nti aljahal tuhdamu lbaitu alizi wa sharaf ate obutamanya busuula ennyumba oba busuula ennyumba ey'ekitiibwa ebadde erina amatabi so mu mbeera efaanako bwetyo mbakubiriza tutwale abaana baffe basome ate era tubeere nga tubalabirira Musa Muhammad Wassa Takwana ndi mukulembeze mu local government ndi chairman wa LC wano waggulu ate ni musiraamu ndi vice chairman wa muzikiti Masjidi Atifu muzikiti wa district e Mukono. Obubaka bwenjagala okuwa mu kiseera kino eky'oluwummula okuli nti abaana baffe bawummula baddayo mu byalo okusooka njagala okulisindika eri abazadde abaana bano baba basindise baba bazizzaako awaka babeere ne bibasomako ebirala bye batasomye mu masomero mpozi n'okubakumakuma abaana n'okuwummulamu basobole okuddayo ku masomero. Kyakubiza abazadde okubeera nga bakuuma abaana baffe bano okubeera nga tebava waka babeere kumpi mu kiseera kino eky'obululu kyakugezesebwa ti abaana naddala abatototo aba primary bagobererwa ababeesimbyewo abakuba obudodi ekibaviiramu okubula mpozi n'okufuna obwenje. Nolekyo abazadde kyandibadde buvunaanyizibwa bwabwe bw'oba oyagadde abaana okugendako kulaale mpozi genda nabo omalodde nabo naye tota abaana bokka kugenda kulaale wadde twagala abaana bayige n'ebyobufuzi naye si kyekiseera naddala abaana abato. Abaana baffe aba secondary twagala okukubiriza abazadde okukuuma abaana abo abali mu secondary bwebaba bakomyewo awaka babateeka emirimu emirungi tebabateeka mu bbaala tebabatikka nakufuna abaana batono banasobola okuddayo mu masomero. Olwekyo okubiriza abazadde okubeera nga abaana babawa emirimu egyo egisaanidde ate babakuumi bababuulirire mu biseera bino ebyokulonda. Njagala okutwala omukisa guno okutegeeza abazadde baffe n'abantu b'ebikono bonna mpozi n'eggwanga lyonna ti abaana baffe naddala babasoma bagoberere amateeka gateekeddwawo gavumenti naddala olukiiko lw'ebyokulonda tuve mu kalulu kano nga tukayisemu bulungi abaana baffe baleme okufuna mulanga gwenkubidde eri buli muzadde yenna. Ate kyenjagala essembyayo nti tetukimawo abaana bano bw'oba olinako omulimu gw'okola ng'olaba bano abaana abasuumuuseemu nga musobola okubeera naye ku mulimu ekiseera kino eky'oluwummula genda omulage sente ezimuweererawo ezikolaki bweziva bwe libeera dduka mubeere naye naye alabe nti taata oba maama wano wajja sente zendyamu switi ku ssomero zandeeteramu ebyokulya muki buviddi n'ebirala n'ebirala. Kituyambako okuzimba obukozi mu bwongo bw'omwana. Naye kakati abaana omulembe guno babalekedde TV n'amasimu era amaka agasinga osanga omwana abakuzeekuzeemu nga buli omwana alina akasimu kaawo era tebalina mboozi bagatta bwebeera mmere buli omu bamuwa akasuwaanike n'atuula eri enaalya eno bwabikkula obufaananyi ku ssimu n'ekirala omwana oyo oyinza obutamugyamu bulungi. Ekiseera ekituufu ekyokubeera nga muyambako abasomesa eno nga bakola omulimu gwabwe okubeera nga batendeka abaana newaka okubasisa mu nkola ebaba batendese mu masomero tusobole okugyamu omwana omutuufu anaagatta ettaafaali ku ddiini ye ate anaagatta ettaafaali ku musiiye. Sijja singaka Junior School ssomero ly'abaana bawala n'abaana ab'obulenzi. Mirundi emeka? 2. Omwana abeerawo asobola okusoma Oluwarabu. Imaamu abaimaamu kyamaani katawaaba kigambibwa nti ate kamakodde okumusijja omukaseera kano ntakufuna omwana Bunyaman mpaka ku 3 then weŋŋamba 0 nga tusala 1 ekyo mumulabawo 2 dawano 3 0